ebintu ebivudde ebweru ne bajjako ssente kati koba oteeka transport ne leba nona agukutunzizaawo abaapangisaawo kitegeeza nti Vietnam kiro y'omuceere oyinza okusanga evaayo ku siringi nga 8 tosobola kugigula waggulu wa 10 n'oba ng'ogituuse no ku 15 kyokka ate ye emmwanyi wano weeringa eri mu nnimiro eba 7 plus tokubye nnyo abalimi b'omuceere mu Lwera awo kebasiriire abo bo bamanyi nti wali we bakolera ndowooza amazzi tebasobola kubanga bafiirwa kinene kakati ekizibu ekira kyejagala okugamba abatulaba n'abatuuliriza lwaki tufuna ssente entono ku kintu kye tulinako comparative advantage abasoma economics comparative advantage kitegeeza nti ffe bwe tuba tutadde mu kitono tufuna kingi nnyo olwaleero emmwanyi yaffe egenda kusibira ku siringisi 8 omanyi lwaki frost yakubye Vietnam duli last emyaka ng'esatu gundi ekyeya kyakuba Brazil kati Brazil leading producer ekyeya bwe kimala ogikuba addako owokubiri omuzira gwakubye emmwanyi ne guzikwata zivundira kuli tebasobola zinogako kati tulina ffe tewali omusana oba gwasoba nkuba emmwanyi yaffe esigala mu condition esobola otuwa ssente tuproducinga ntono nnyo tufuna obukadde 805 nabagambye obukadde obwo bwa dola abanoonya gavumenti ebawe ssente prime minister mulaba nga atutte baasa ne bamulinda layini namba zino baziteeka mu nsawo yo bazungu baziteekamu ssente zibabala nti Uganda yafuna obukadde 805 ziba ssente zo direct kati nga wano wenina ntandise okunoga oba dola tandika dda zigenda ku akaunti yange nabaddeko n'omulimi omu bansasula butereevu bayitale kakati tulime emmwanyi ntono tuvudde gye tuvudde ne tuyita mu masaza tuyise mu Busiro ne tuyita mu Mawokota ne tuyita mu Butambala katuli mu Gomba era namwe bwe muyisenga mujje olina omusiri gw'osanzeewo gwe emmwanyi actually neewunyiza okuba nti guli wanjawulo okuba n'ebbabo nange era siri ku kkubo oli wala nange era omala kwesonseka eno naye kye njagadde okulaga kifaananyi kyawamu nti omuntu gw'ojja ebweru nga bamuga nti Uganda erima mmwanyi ng'agenda kukoma mpenja for example bwaddayo abagamba nasanga abalimi b'emmwanyi Kenya tubamanyi nti balima kasooli airport kilomita 1.5 okuva ku airport oba otandise omulaba otuukira mu masamba ga olufuluma Nairobi kilomita tewera oba olaba amasamba ga kasooli n'amajani ntero kiraba ejjinja yo balaba ngeri gye bali nti balima bikajjo baba wakayingira bujikwoti mukono nga samba z'ebikajjo exactly naye kati gwembulira omuntu gwe bajja eri nga bamuga Uganda tulima mmwanyi era zirimu ssente empitirivu najja n'ayita ku airport ng'agenda Mbalala emmwanyi agisangawa obusozi bwonna n'obwereere obulaba ndoza mulabye obusozi mu Mawokota mu Butambala obwereere naye nga gwe wazze bakuga nti jangu ogenda olabe abasinga okulima emmwanyi ku lukalu lwa Africa mu bufunze display yaffe ebulamu ku ekyo kye tukola leave alone the display tukola kitono tulina okwongera ku bungi bw'emmwanyi kye kivaako okufuna obukadde 805 munnaffe gwe twenkana naye obunene n'afunamu obuwumbi 7 bwa dola naye bannaffe Abannayuganda tugenda bakola kyokulaba nti bongera okunnyikiza ekirime kino ekyemmwanyi okukirima mu bungi ekisooka kitugenda bakola kiki ekyokubiri twakyogerako ku programu eri eyasookera ddala abantu abalimi b'emmwanyi bategere nti emmwanyi yakuteekamu nze omuntu akyasanga gwe akyalinda UCDA emuwendo okwa mubala ntanayingira kulima mmwanyi gwe wali waggulawo edduuka ng'alinda Uganda Revenue Authority emuwe ssente lwaki ffe abalimi tulowooza nti balina kubanga batuwa endokwa balina okubanga batuwa ensigo balina okubanga batuwa ebigimusa business woman oba business man ali serious alina omudaala gwe muwino alina edduuka lye ku Mabirizi complex alina gwalinda nti bagenda kumpa ssente ngende China nsuubule naye kakati ffe tulina the major economic activity mu Uganda ate nosanga nga mulimu agirindisaamu okumusasula ssente agenda agikole ne baga nti alina kyagenda okukola Bannayuganda bamanyi bagala embuzi n'omugwa so Bannayuganda abakyayagala kino ngenda kuddamu nti emphasizing abakyalinda ebintu bibiri Katonda ne gavumenti obwavu bwonna bwe tulimu ebintu bibiri butaddemu ate nze byonna mbikkiririzaamu naye ndi mukkiriza ndi mukristaayo Katonda sina lunaku lwe simusaba naye ne kyemusabye sikirinda kukimpa olumusaba ssente nga nzukka ngende nzinoonye kakati tosobola kunsangaawo nti nange Katonda nga tanampa ssente olumusaba enkuba nga nze ntandika okufukirira bwejja nenga nti agimperedde ate mu kiseera kituufu nga nzikiza pampu nga nzizaako nga ndinda kyafukiridde naye kakati
January government lwaki tetuwadde ensigo, February government lwaki tetuwadde ensigo, March lwaki tetuwadde ensigo na ndokwa nga baga nti oyo agenda kukolamu era ekisinga obukulu kuzikwata era nayo jazireeta kubanga Katonda ebintu ebyo bibiri bibikolamu accident ate lwaki ngamba nti bw'obisaba tobirinda kakati abantu abakyalinda ekintu kyotasobola kuvunaana omanya tokinaako buvunaanyizibwa na buyinza tukole ekitono ekisoboka tufunemu kingi abavubuka abalina emyaka nga 30 kawansi emyaka egy'obuvubuka egy'okukoleramu gyegiriwa abali emyaka 5 nga bakiyita abavubuka osobola olw'amaanyi go oga nti nze nkola nga muvubuka wadde ng'olina 5 naye ekikulu tolina kutandikira mu biseera byeyo 5 omanyi amaanyi tegaba na reserve teri ayinza oga nti omusajja w'amaanyi nnyo bw'aliweza emyaka 5 aligateeka mu nkola amaanyi w'ogabeerera nago era naye yagaterese eggulo olwaleero alina malala ag'eggulo gafudde amaanyi gatambula na time tebirina reserve kati abavubuka abatereka amaanyi gammwe temulina mugenda gakozesa malala agamande gawedde aga January gaggwa aga 210 gaggwa ago gakusala kasita ona kuliziba amaanyi galo gabagaweddewo olina kutandika leero omuntu for example a calculation entono nga muvubuka w'amaanyi myaka 25 kale kwa 3 nga ina half acre ye nga simbye 10 by 10 mwanya abayinamu ebikolo 10 nga 2 mu 2 kale roughly 25 kakati buli kikolo bwe kiba kyetaaga ekidomola ky'amazzi buli lunaku mu kiseera ky'ekyeya nga ninawo gaali yange nterekako ebidomola 5 obudde bugenda kuziba ntandika okufukirira nga ndeseyo emirundi 2 emirundi kale kangambe 10 byebidomola 10 5 byebikolo by'emmwanyi byemba ntasiza 50 n'enkya nja kuddamu okufukirira gye nasookera nga mpisizaawo wiiki nja kisanga waliwo omusana mu Uganda ogwali gwase ekyeya kitukuba nnyo wano ne gwakira emyezi 4 tegubangawo muze bukyanga nzaalibwa emyaka nsusiza mwana kitegeeza nti omusana ogwaka ng'omwaka gwonna ogugasse wamu mu sizoni zombi ogwaka ennyo gwakira emyezi 3 ate nga gweyawuddemu era sizoni 2 ogumu myezi 2 omulala mwezi nti egyo sisobola gikima mu mazzi nga ndi muvubuka nti ng'ekineetaagisa genda kukolera mu Walabu atantegeera nti bwentuuka Buwalabu basooka kunjijako passport yange n'essimu ne bagitwala kakati ekyo kindese ekibanja nakyogerako omuntu omu n'agamba nti nedda oyogedde bubi kindese ekibanja ekya eke 10 nga bwe nagambye era nga bwe wagambye nti Abannayuganda bano bangi baba complaining-ako abantu abava mu Central wano nti si bakozi kubanja nkubulireho nalebo nti singa weetaga abakozi abali perfect wano oyinza okwesanga nga olina kubajja ggulu Northern Uganda nakugamba nze wano omukozi asinga okubanga namujja kumpi w'Ekabaale what abasinga mbajja Congo wow si lwakuba nti nno saagala bawano bakole ekisooka wano mu Buganda tulina ekintu ekizibu nti mu Buganda essaawa 5 ze bayita amannyuka nze sirabangayo mugagga agaggawadde nga yannyuka ku ssaawa 5 era omwana bw'omusanga ku ssaawa 6 n'omugaa nti owaayi essaawa 6 nti tuli mu mannyuka wano mu Buganda wokka we kiri naye tulina mindset zaffe zikyusa okusobola okutakolinga challenges ze tulina omuntu naye kino kankisembyeyo ettaka lyaffe balibba lwakuba tetulina kye tukolerako olina acres 10 waliwo abansesa nze ne mugagga nyina amataka gange tekuliyadde emiti gy'emmwanyi ettaka buli lwowulira ng'omuntu aga nti nina eka 10 kitegeeza tekuli kyakolerako alina kyakolerako aga nti nina emmwanyi eka 10 buli lwe baga nti nina eka z'ettaka aba talina kyakolerako aba agenda ditunda oba balibbe mwebale nnyo mwebalire ddala bannange BBS mbalinze n'omulundi omulala otulinze ne yatukomewo tunasanga olina ajja kubatwala awalala mu myaka 5 ogenda kubeera luddawo mu myaka 5 okuva kati mu kirime kino ky'emmwanyi njagala okufuna waliwo ekyuma kye njagala okufuna ntandika okuprocessinga wet coffee emmwanyi lwe tuginoga lwe tukijjako akakuta ne tujoza emmwanyi ezo zitunda nnyo so kyekimu ku pulaani ze nnina wow nga bulijjo omubaka Moses Kasibante taggwa malojja ate era ebyokumuyigirako bikyali bingi sijja kuwabajjukiza nti wano omulimu guno ogw'okulima tusobola ddala ogufuula omulimu ogutuwa ensimbi ezegasa singa obanga ogwagadde ekikulu kati buli mulimu gwakuteekamu ssente akugambye tosuubira kufuna mmwanyi osimba olekaawo zakugulira bigimusa zakulabirira zakuwa budde nammwe abasuubira nti ojja kusimba olekeeyo
ogenda okola ebyokola odde mu kukungula gwe naawe mwanyi olabika ojja kuzivaako kubanga nazo zakuwa budde. Buli business kati yakuteekamu okusobola okugijjamu. Bw'obanga oyagala okukola amagoba fuba nnyo okunoonyereza kwabo abafunamu ekyo kyoyagala okutandikawo bakifunamu batya, biki bye bakola okuba nti bakifunamu. Nze Wahida Nampima Lubwama, tusinkana olw'omukago olujja, program ye mwene Mwanyi Terimba. Hayi Katonda kuuma Kabaka waffe.